Baniriza abalungi mwenna mugamba mutya bassebo ne bannyabo Uncle Sechi President we Masaka City. His Excellency agenda kubeerawo mu Geneva ng'ayogerako mu EU oba European Union ng'ayogerako eri eggwanga. Ffenna tujja kubaako nga tumulaba. So webito we biri bassebo ne bannyabo. Tusaba amasannyalaze gabeereko baawumeme muve mu by'okwebuzaabuza. Amasannyalaze gabeereko Uganda yonna. So webito biri bassebo ne bannyabo. Mwami Chameleone tukusaasira obulwadde bw'oyitamu baamulongoosezza eriiso amazzi gagenze mu liiso abadde talaba. So tukusaasira nnyo katukusabire otereere. Naye tukusaba ekintu kimu, w'oba ozzeemu n'osisinkana mwami Museveni oba abakungu bonna naddala ab'ebyobulamu bategeeza ekiri mu ddwaliro. Olw'okuba gavumenti eyinza okuba yakutta akasente n'ekuwa bagende bakulongoose, naye Mulago teri ddagala. Nga gw'olwadde eriiso abantu bangi bali eyo bafa, abantu bangi bali eyo bayitawo. Olw'okuba gavumenti osobola okuyamba oba osisinkanye omukulembeze w'eggwanga oba ani gwe kikwatako Maama Nabbanja oba ani yenna bimutegeeze. Gw'oyinza okuba bakozesezza bukadde na bukadde n'olwatasobola kufuna bukadde, genda kumujjanjaba liiso eryo, genda kumujjanjaba kutu oba nnyindo oba bulago oba mugongo oba kansa. Ebyo bye twagala by'oba otegeeza abakulu, so si kuwulita na kikutiya kya ssente, kwekubya bifaananyi na serefi na bikutiya bya ssente. Twagala amalwaliro gabeeremu eddagala. Kakiwa naawe okozesezza akasente ko, naye singa Mulago ebaddeyo eddagala, akasente ako kandikoze ebintu ebirala, kandi wandikakozeemu ennyimba mmeka. Kale n'oba tokutte kuzizo era kokozesezza mu facilities wano okutambula biki, singa okaterese n'okakolamu ebintu ebirala, tebyandivuddemu ebintu bingi, n'okakolamu vidiyo y'oluyimba n'okatereka n'okawa baproducer oba n'okatereka ne kagulamu poloti oba emmotoka ng'eddwaliro libadde ddamu, kasente kaba kasobola okukolera ekintu ekirala. Wano Uganda teri ali mu bulamu bulungi. Era Dr. Jose Chameleone kino kankikubuulire, teri ali mu bulamu bulungi. Naawe kennyini nnyini embeera gy'oyitamu ogimanyi. Amalwaliro eddagala teririiyo. Wandibadde ogendako e Mulago n'olaba. Abakulu ebyo twagala obatugambire babimanye, bakuwa akasente ti muzeeyi muzeeyi twagala akasente kazimba ddwaliro oba kukola kiriniki bweti ne bweti, ebintu bye twagala. N'ebyokudda ate okuyimba n'obuukabuuka ku stage ng'eno amalwaliro teri ddagala, eriisa nti walirabye. Kati kuba akafaananyi singa Mulago kibadde kirungi nga gweyo gy'ogambye gy'oli, tewandinyumire tebandikubidde engalo legenti, naye kati bayinza kuwa credit n'emu olw'ensonga gwe eddwaliro ly'obaddemu badde muli abakinywi, naye waliwo ffe abawejjere. Era kati bantu bangi babadde n'essaala egamba singa ayiseewo bangi gye bali eyo. Kino kankikubulire alaali dokita, nkikubulira alaali abantu bangi bali eyo bagamba singa ayiseewo, naye nga kyekimwogeza ekyo nti malwaliro temuli ddagala. Maama we yalwala ne balema omujjanjaba kansa, ebirwadde biri eby'amaanyi. Kati gwe waakulaba nga gw'okoze ka posita ako kamuluma, gwe waakulaba ng'ovuddeyo nga tegwali sayidi eri enyigirizibwa, ayisibwa bubi. Bino tujja bibagamba oba munyiige dokita. Nze kambi kugambe ffe tubaddeko eno mu Sosoyate, tukola amawulire ga Sosoyate, abantu bali bubi. Era luli abantu bakunyigira nnyo nga kulaba okuliita n'ekisawo ky'essente ng'amakubo mafu. Kino nkikugamba dokita, era dokita mwesibe bbiri mwe abategeka ebivulu eyo mu byalo. Abantu bajjagana okuyingira ebivulu byammwe, abantu babayinako obusungu. Era atirisi akasente ako ko wakuuliita nako ko wali oyina ekisawo ekyo, atirisi noonya oba okolewo ka kiriniki okateeka eyo ekyegwegwe eyo mu byalo eyo. Abantu bagamba nti omusajja akasente ke yakuuliita nako yakozeeyo ka kiriniki oba yasasuliddeyo omwana fiizi, nawe kitaabeera ekyo. Abantu banyiivu. So abakulu bibagambe, nkama amakubo mabi, emisolo giri waggulu, omuliro gukwata obutale bw'abantu, bizinensi z'abantu, abantu abafiiriddwa aweka
awe kama okyawo entebe ziri mu bukadde na bukadde, ebintu biri mu bukadde na bukadde, bibagambe babayambe. So byebyo teri nnyo kyamaanyi. Mbaagala nnyo. Enkya His Excellency agenda kubeera mu Geneva ng'ayogerako eri ne European Union. Mr. President, tukwagaliza kasima kereere. Ffeno tukusabira misana kiro mu ttuntu bwe twekyusaamu wetu essala tugiweereza. Tumanyi Allah ali kuyamba, liiso ddene alikwatirako. Yonna gye kiri ku lwa Katonda n'ensi yange. Bene Bwangaala, mbaagala nnyo. Bye.